emyaka 33 emabega olwaleero ku lusozi Naggalabi Buddo, Kabaka wa Buganda owa 36 Ronald Muwenda Mutebi II yatuula ku Nnamulondo ya Buganda. Ku lwammwe ne ku lw'Obwakabaka ne ku lwange n'ab'omu maka gange, mukyala wange naye waali awo, njozaayoza nnyo omuteregga emyaka 33 tegibadde gya kyeya, ebibala tukungudde bingi. Byogeddwa mu mwezi gwa Julayi kumpi gwonna, nkakasa nammwe mubadde muwulira nga babikoonako, naye oba oli awo ekibala ekisinze kwe kunnyikiza obuwangwa bwaffe, era Kabaka ategeerwa abakulu n'abato mu Uganda n'ebweru. Ffe ng'Obwakabaka twebaza Pulezidenti Museveni ne gavumenti ye, kubanga mu 1993 mu mwezi ogwokutaano mu lukiiko olwayitibwanga National Resistance Council, ye Pulezidenti yennyini gwe yakubiriza olukiiko lwajjamu mu ssemateeka obuwaayiro obwali bukugira Obwakabaka. Tetusobola kukyerabira. N'ebintu bingi bye baali batunyazeeko ne babizza, tetusobola kwerabira. Naye ng'erinnya lya Ssaabaminisita bwe ligamba, tetukoowa kubanja birala. Bangi be tuli nabo wano olwaleero e Naggalabi tebaaliyo. Mubalabye wano bangi nnyo wano tebaaliyo, n'abaana bonna abali ebweru e Naggalabi tebaaliyo, n'abamu abali wano tebaaliyo. Bangi baali tebannaba na kuzaalibwa, abalala baali bato nnyo nga bazaale, ng'Oweekitiibwa Isirairi Kazibwe Kitooke yali muzaale naye nga muto. Kabaka e Naggalabi yagendayo nga 3 n'ayita ku Neebalamye Mayanja, n'asula mu nnyumba Buganda, mu matulutulu n'alwana olutalo olw'ebirumbirumbi. Bwe yaluwangula n'agenda mu nnyumba Bwanika. Mbagambye nti yasula mu nnyumba Buganda, mu matulutulu n'alwana olutalo olw'ebirumbirumbi ku Nayota bwe bayitawo bwe balulwanira. Bwe yava ku Nayota n'agenda mu nnyumba Bwanika, ne bamunaazaako ebisago eby'olutalo olw'ebirumbirumbi. Bwe yava mu nnyumba Bwanika n'ajja wano ku Nakibuuka, n'atambulira ku maviivi ku Namulondo ennansi ey'omulandira, n'ayimirira n'ayambazibwa amagatto, n'asumikirwa eddiba ly'ennyana, n'assibwako ebifundikwa 2, ebyo ekimu kya bulangira ekirala kya bufuzi, n'ayambazibwa eddiba ly'engo, n'ayambazibwa enguugu, eyo y'engulu eŋŋanda, n'akwasibwa amafumu 2 ag'obuzira okulwanirira Obwakabaka n'okulwanirira Obuganda, n'alasa ente ennume enjeru, n'akongojjebwa ab'embogo abaweeka. Ne Nnaalinnya Lubuga tuli naye wano yakongojjebwa. Kasujju Lubinga n'akwata Kabaka ku mukono n'agamba nti ono ye Kabaka wammwe, mujaguzo ne zivuga. Ku Nakibuuka yagenda ku kituuti, oyinza okugamba nti waali amatikkira, kale tugayite ge twajja mu nsi endala, era gakulemberwa nnyo abakulembeze b'eddiini. Ebyembi ku baaliyo wano sirabawo n'omu.
kubanga abaaliyo naye abaakola omukolo tewali n'omu, kubanga omulabirizi Misayiri Kawuma yagenda eyamwambaza engule, Ssaabasumba Nankyama yamwambaza omunagiro yagenda, Bishop Ssekamaanya yamwambaza engule waali, yamwambaza empeta waali netaliiwo wano. Bishop Ddungu w'e Masaka ye yayigiriza naye yagenda, nga byonna biwedde kubanga byonna babikolanga balungamizibwa Katikkiro kamala byonna, nga naye tannabakulangirira Ssaabawolereza wa Buganda Oweekitiibwa John Katende tukyali naye ali wano ayimirireko. Ng'ayambibwako omumyuka we mu budde Oweekitiibwa Godfrey Sserunkuumalule waali simanyi oba yasobodde okutuuka, ng'ayambibwako omugenzi Peter Nkambo Mugerwa ne munnamateeka Charles Peter Mayiga baalayiza Kabaka. Omukono gw'Oweekitiibwa Katende gwe gwasooka ku kirayiro ng'ajulira Kabaka, ne kuddako ogw'Oweekitiibwa Godfrey Sserunkuumalule, ne kuddako ogw'omukungu Peter Nkambo Mugerwa, ne kuddako ogwa Charles Peter Mayiga eyali omuwandiisi w'olukiiko. Abo abataaliyo abataabimanya mbifunzizza mufune ekifaananyi ekituufu. Ebyo nga biwedde, Katikkiro Oweekitiibwa Joash Mayanja Nkanji yakwata omukono gwa Ssaabasajja ogwa ddyo n'aguwanika n'ategeeza Obuganda nti ono ye Kabaka wammwe na buli kati ye Kabaka waffe. Kyetuvudde tujja wano mu Watoto Church twebaze Katonda atusobozesezza okuba ne Kabaka waffe Mutebi owookubiri kati emyaka 33 ng'atulamula. Ekigambo Watoto kya Luswayiri kitegeeza abaana mu Luganda. Simanyi oba abakulira kkanisa eno baali bategeeza nti wano bonna abaliwo baana ba Katonda, oba baali bategeeza nti abasabira wano baana bato. Naye byombi bikola, era mwe abawatoto mbalamusizza nnyo kubanga Katonda atusobozesezza ffenna okuŋŋaana wano ku lunaku luno olw'ebyafaayo. Namusanya abakulira Watoto Church Pasita Julius Rwotlonyo ne banne, era mbeebaza okutukulemberamu mu kusinza okw'olwaleero. Ssabasajja Kabaka alina eddiini gy'asoma, mukristaayo oba muprotestant, naye bwe kiri. Naye Kabaka w'Abakatoliki, w'Abasiraamu, w'Abalokole, w'abantu bonna. Bwe nasisinkana ne Senior Pastor Julius Rwotlonyo yaŋŋamba nti tujja kuba n'okutendereza Katonda kwe tutalabangako. Weebale okutuukiriza kye wasuubiza. Mbadde ntudde obiraba bino.